Eneyo program Mami Eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami Eyakolamu ku Delta TV, tukole. Kulekayo omukwano mu bulango kwe bali kwera ng'okyali mukulaba Delta TV, tukole programu yaffe eno eya Mami Eyakolamu. Tukyagenda maaso n'olugendo lwa Hajjat Mariam Ssenyonga bannange. Olabye obuto naye ekisinze okunsanyusa mu buto bwe nti yava dda ng'ali focused. Katweyongereyo munnange taata ng'akuwola akasanvu. Tanga mpola akasanvu nga nzirayo olumba buto. Ate nga nange nfunye ba customer abange bwe bampita yanga jangu nkuwe bakuyitanga yanga kagenda maaso yanga yanga jangu nja kuwa bulungi ne mga gwonseera luli wampa ennyanya envundu nagamba kubanga bwe najja natuukira ku byaliwo mu butuufu nga bw'omanyi. Kakati nengenda nga mmanyiira kakati nengamba go wampa ennyanya envundu luli ne zinvaako biki olwo otandise okubyawula experience ogiyigiddemu nenga siriko na kuswala ne bawala bannange bo babangayo kubanga twasomanga n'abaana babagagga mwami Sebadduka yabeerangayo kabalagala bannayiga nga balina abaana ab'ebbeeyi ab'obuvunaanyizibwa bw'obitegeera nenga sibaswalira. Tebayitangako kaawe walinga otundira bibaamu ne bayitawo n'engeri gye twalina awaka bu businesses wabanga kati nkuba twalinanga tapu nga amazzi gabula yonna ne bajja ewaffe ng'era nze nga baguza ennyabo bwe baleeta obwo obuvuyo mbukulwana nga mbaga temulwana abaana wano tajja kufuna mazzi nkulebolo leadership eze bwembeera era nze wembeera saagalawo biki bitateredde ebyo saagala ne beetereza so nkozaayo ku nnyanya omwami ne bampa ennyanya bambi nengenda era n'entunda olwo baŋŋambye teekerako obunzaali bakasitoma be bantuma tuleetereyo kanzaali nze namanya awo obunzaali busimanyi bwani busimba biki buki obunzaali awo obwedde obwo bonna nga ndeeta obwo bakuwa akataano nusu nno bweti n'oteeka wali naye busolooza ssente olabanga ali mu muzannyo nga tubuteekaawo nga bagula esente zaddawo esente zaawera zakomawo mu bbanga ki zakomawo nasobolayo emirundi ng'esatu ne ziddawo n'obugoba ne budda wazayine musasula buli luvannyuma lwa bbanga ki nayisangawo like 4 to 5 days kati muba bamaze okulondamu obulungi busigaddewo bw'obuwotokawotoka obwo nga tebulabika bulungi n'obukola otya obubeezaawo kati ono bwetwafumunanga abafumba hoteeri awo twabanga kabalagala simanyi oba ogimanyi bulungi wabangawo bamama awo abayefumba obwo bumama yingiya wabangayo ekifo tekyaba kyangu mama yingiya kitegeeza ki wabangayo obuyimba obutonotono kabalagala buyimba bwa ttaka era bwe babanga bakasitoma bange fe twasoma n'abaana b'abalugwala kati nga be batuyigiriza bamama yingiya poole ebiki nga bamama baabwe basunga bamama aneena mikwano gyaffe gyabanga mizibuzibu amanya mama duralu mama ochenyi mama nguzu ebyo mama nguyo kati nga basiika kati waliwo nga bamanyi okufumbirwa abanywa omwenge oba amalwa ennyama yo oba ebigero oba biki ajja n'omuguzi obwo obunyaanya obugonzegonze ye tafaayo makakati wapimira nze bulungi nze ajja kutwala yonna ne mugamba kale maama zajja kuwa bulungi naye jati tojja kuva Kampala ebyaddala be baana be twakula nabo kituufu era abamanyi kabalagala bamanyi n'akafo ke bayitanga kamwanyi ng'eyo wavaayo baana balugwala bokka nga basiikudde olutalo amazzi nga bwe gabula ewaffe tulina okugenda ne tukima eyo mu kacururu wabangayo waliyo olwazi simanyi kacururu kati wabangayo olwazi sirumanyire oba kati gye luli naye nga we walina nange essomero bayita Jack and Jill naye nga bayiteyo wansi ne mwesangeyo ku luzzi olw'ensobi ojja kudda ewammwe ng'otirika musaayi era nze ondaba bakabaana batukubanga amayinja nze mu kkuba obukubi bwenti sikuba miisi wayigira kuba yagamba gojjamu okuyigiriza nze ayigirize gwe akuba mulundi gumu kabaawa
Kyokka nze bwe nsanga oli azannya mugana naye gwe oli kuki tonzanyirako era nze ndi mukazi atazannya zanyeeri sizanya era ne bwoleta olutalo nvaawo buvi negamba kati onagenda kukola ki kiki kye sinalaba abaana abo baatuyisa bubi naye ate baatuyigiriza sorry kati nga batandise olutalo omulugwala nga yatandise olutalo maama dduka weggalire nze kye nakola nga bakolako mukwano mama wange yali mukyala atetenkanya emirimu egy'enjawulo mpulira ng'asobola osiikawo ebinyeebwa asobola ofumbaano kati ekimusiikisa abalugwala bali babanyo bikola bwe bati ne bateekamu simusimu ne bafuna odi kati ye nga akuŋŋaanya ebyo ebinyeebwa nga ye ateekawo ebinyeebwa n'ateekawo simusimu n'ateekawo biki bw'amala ng'eri abamuwa oda tusiikire abaana bano nga mbayolera ku bunyeebwa bano nemba waako ne bafuuka olutalo nga lusukka kakati nga bw'abaana alwana bw'alabanga mwoli era kakkana najja gwe jangu kubulire nze ejja kuba mukwano yo nze bagambe nze sisaaga nze ndi mwana amulugwala nogamba bano nobagamba mwe mukakkane ate nabo bamanyi gwe kiyinja naye olaba obakakkane banange mukakkane ne bakakkana bwe mubaamu atakakkanye nga mupya nga ayagala olutalo oyo ne bamulagako bamukuba amazzi mwagasenanga twagasenanga naye nga gwe kyoba okola omulugwala bw'aba yazze ne babagamba ffe nga bataano twagala sena nammwe babiri sene bo basena aba mumusena babiri kati kyembolusi n'omugamba ddulalu batwaleseyo eka bagenda tukuba leka tuseneko kale lwakuba eyo makano yange gwe sena amalaba bataano fetusena neŋamba kale ne bakkiriza ne brother wange era ye manyi oluswayiri ye yabazanyiramu n'akoowa kati ate nga yamanya oluswayiri bwajja atandika butandisi n'abanyonyola ne baba bakwano be ne batuleka ne tusena naye nga balina emitima emirungi abantu balungi nnyo bw'obanga abantu abo tebagala kulimba kyekisooka si balimba n'obubbi bino bibeeramu ebyekito naye tebagala nnyo muntu muyaaye bo tebabanga bayaaye bali straight kati kyekyo kibajjako nnyo waya kiringa mubagobye mu mupiira oba yeeyereze ojja bawulira mayinja gakaaba diidino twali mupiira yenkovu eyo nkovu bakasuka bayakasuka kambo bakiti nekinsala ate ne bansaasira ne bagamba banange ne banzijanja bato ne bantwala ne bakubye makwano yaabwe kati nze ntaasa bano bagamba mubaviire temubayeeyereza batugamba mutuleke kwegana nabo bawangudde tubakubye omupiira olwo bakubye ate bano bongerako bayeeyereza kati walingayo essomero nga bayita oba leero ebiki leero oba biki lyabangaawo nga bo bajjudde omwo eddala nga liri nsambya luwo ndowooza ogiwulira nsambya luwo era n'erinnyo oliwulira lugwa deni leero ebiki nga bajjula omwo bati kati bayiikirize ate wali bavanga bovinsambe batambuza bigere basala balya kyamisana ewaabwe ne badda nga bangi kati betwakula nabo mwakula nabo ya tebatya lutalo naye nga bantu balungi bw'aba yakwagadde era agenda ewaabwe baba nga akwagadde muli nakuleetera odi ekigundi bwe kiti kiraba nakuleetera byonna byaba ayina oluusi nagamba nze tajja kuwanva gwete muli akanyonyi ffe twakubye kanyonyi tulina kinyonyi yaffe gwe tajja kulya nakuwaako buwiiku nakuwaako kino kyodi kuba bamikisinga nanga namu oluusi bakalya kakalu bakayokyeza ngakaleetedde mu nsawo n'omugamba ebyo ffe tetubirya nagamba kale niba kitetulya kanyonyi kalina obuzibu kandiba abaganda nabo balya nnyo naye olaba tebakalya bizinesi ng'eyongera otambula bizinesi ng'etambula taata ng'omusasula taata namusasula omwamu amagoba ng'omuzadde yazikwata nagamba webale nnyo maama webale kusasula teyazigaana n'azitwala naye yagamba maama zimuwe bambi kati maama yali banka yange bwenkola gwempa kakebe n'atereka
neziwera wezawera ne banteekera nambuza nkukuliremu ki era nzogenamu senior 1 ebintu ebimu nabyegulira nina engatto gye nali njagala kati nze ne brother wange Patrick twali tetunnagimanya bulungi oba kwabangako ekigambo oba Adidas oba biki naye nga kuliko ekintu kyagira nga chwa ekyo okimanyi kigambo ekyo kati nga fe tugiyita chwa nagula chwa ne mugamba ngulira ku canvas eyo njambaleko oyingire ku ssomero secondary girl kuba ye muzeeyi yagula zino biki back to school ne ya black biki naye atawo nga nkuzi njagalako ne kwerya nenjifuna n'ebirala naye era mama yali mugezi teyanzikiriza sente zange zikwatako nze nganze nalowooza neegulidde naye teyazikwatako nazitereka so nensoma business bwe waddayo okusoma yavaawo kuba yali agisoye bakasitoma bange naye waliwo omukyalo omugezigezi yali mupangisa waffe mama nakibula n'agiddamu n'asuubula n'abiteekawo kitaali kibi bakasitoma bo balowooza bagula ku nze naye nga bagula ku oli kuba mama yagamba sijja bisobola mukwano nina ebyange ate ffe tetwali bangi nti onooteekawo omuntu omulala so bwetyo life yaffe secondary wagenda ludda wa awe wali obuzibu abantu tebaagala giwulira naye nga gye nagendamu Kampala hayi tulwaki bagala giwulira bwemba bogyogera nga batabuka kuba balinanga ennyo eddalu sibitegeera bwebanga mwavayo products nga ggwe teyalina buzibu munnange bogyogera nga babaaluuka tosoboka nembagamba siki ekigaanyi naye nga gye nagenda wali mudde nali mudde first day esomerangako mu boarding mukadde wange yatanzikiriza first day mu secondary yali etya first day nagenda abaana bagamba batizinga naye nze advantage gye nayinanga brother wange yasookangayo n'asoma embeera because ye yalingayo ye yali mukulu kati ye nze ngendo gena form 1 nga ye ali ku senior 3 of course yaliyo waliyo ne Robert Kafeero oyo MP kati nga twava nabeeri ekabalagala nga tewali nnyo kuntizinga just kutulaawo mu class ne mbalooperako obwana bungize bwe biti nti tofaayo kiri bulungi bw'oyingira mu senior 2 tewatizinga kuba n'abazza nyumirwa nnyo ebintu byange nyumirwa nnyo okugira nensekawo nenkujubisa naye nze mba nkujubisa osunguwala awo naye nga binyumira naye bwe ndaba ogenda okukola ensasagge nsobola ate okukkakkanya naye binyumira nnyo nenkujubisaawo nenkulimba n'onyiiga noteekawo embeera bwengira negamba ize biveeko tubireke nagamba naye nze oyo gundi anjoga nemugana naye nedda tubireke tebirina makulu wasoma senior 4 wagituukako nakituukako yali etya nagituukako senior 4 Kampala ayaawo kyenyinza okugamba kitabo kyaliwo naye twebbangamu sebbangako nti oba mu mpisa mbi ndagewa naye waliwo baba Mariam Ndagire ne Ruth Kalibala abo Mariam Ndagire gwe nzijukira ne ye abe bazanyanga awo waliwo ngawo babagitanga Pride Theatre nyamwebba ne mugenda ne mulaba obuzannyo obwo bwankolera nnyo naye seevuma mizannyo egyo gyalinga giyigiriza bino byolaba byenkola ebisinga nalabanga omuzannyo ng'olaba waka n'olaba omukyalo omubi n'olaba omuwala omubi bwe yeeyisa byanyamba kubanga natuulanga ne ngamba n'omaliriza nga kagenza oyize omubi yaani omulungi yaani ne mudduka ne mulaba akalala kanyamba nnyo okwekuuma emizannyo egyo kubanga waliwo ne lwe baayigiriza waliwo omuzannyo gwali nalabamu ne gundi ne Leida gwali guyigiriza ku sirimu simanyi bwe baaguyitanga yali senkubuge naye sigujjukira bulungi nga mulimu okwekuuma okuba bakulaga sirimu akwata atya nga kyanyamba nze ng'onkwatako kuki ate kisoboka kwegamba wali teweemanyiza bulenzirenzi ebyaddala ne bw'obuuza ekyo kyo nagamba ne bw'aba bange namugamba ne bw'obuuza kabalagala yonna ogijja ku nsonda paka ku nsonda tekuli ekikonde nga kinyooka olwokubaga agambyeko yuli yava erinako ate nalwawo kumera ebbeere nali muwanvu naye nga ndi katini nga baba simanyi muvuga nava eri ne mugamba okubya emiisi kakati nanteega maaso addemu akwati nakuba oyo
jokero ina training ya balugwa okitegera nakubo sasa genebona nebaga muwala acho nakuba omulenzi na tuliko omusayi guno mumwa nenjuzaawo nagende waabwe emisango bikiba abadde kiba mugamba yogera ne mugamba yogera nga tasobola kwogera nti ankutteko ebyo nebigwa ne bamanya kakati ne banvumanga obimanyi mubeera mu groups endala awo baba byagala ne bavuma kafala kalabe keita kyewe bityo olugezigezi naye olugezigezi nga lwanyamba era lwakutuusa abaana betwakula nabe kabalagala mukwano baafa bambi abasinga baafa nnyo kati faawo mu secondary tutuuka senior 3 muzeyi wa classes ezenzibo senior 3 muzeyi waffe agamba kabalagala etabuse tukyuse ng'etabuse olw'abaana okukola obuyaayo embeera yali ekyuse nga kabalagala kyekifo muli abeetunda abazungu n'abaana abavubukavubukamu nga badduka ku kkubo muzeyi waffe n'agamba tukyuse ekifo kigaanyi oba kyekyabaleetera okukola ebyo kyeyaliwo mu kabalagala abantu okutuuka okukola ng'ebyo abamu ndowooza abaabikola nga bajja nga bozi then kati bana abaana nga bw'obamanyi awo wenjogera awo kukuba awo basikirizibwanga nnyo okgendawo ndowooza bwabangawo enkoko enjokye biki ey'okubutimba ndowooza nga yakajja because eyo enkoko enjokye eyo yatwala abaana bangi nnyo ng'olyakuba kifi kya nkoko kyenneebaza ku mama wange buli lwe yavanga okukola ng'afissa n'agula ekifi ky'enkoko ekyo n'akireka kireke kutwala n'akisalaasalamu ne tukirira nga tuba tulinze enkoko olw'eggulo bambi era watwatafunye agamba leero biganye naye ndoza n'obukoko yali mugezi obukoko mbuyiseeko basaze buto bulala ng'alimba kumbe teyafuna n'oguma noga kasita buto naye nkubidde gundi oyo enkya yagambye ajja kubeera n'enkoko kumbe sente yabadde takola magezi nga yalina maanyi naye yatukuumirawo era buli omu gwe ŋŋamba ekabalagala ŋŋamba wawona otya naye munaye twabangawo mukafo katono bwe kati naye nga weetuli nga ate tuli happy ekyo kyakufuwa kyakuyiga ki maama ekirala kyennyinza okugamba omuzadde omwana muyigirize nnyo eddiini omwana mukwase nnyo Katonda maama yatufuula bize bye tutaategeera twabitegeera tukuze atya tewali budde okomawo olina okwoza ebintu olina ate akoze mulimu gwonna ogukola olw'eggulo then weekend Saturday ffe twabanga bazavveeri baba nnyo ku kyaki abambala brown abatali bagirl guides ate naye ng'olukomawo bweti nga mugenda ku kyaki ekikuba mutwe kyaki eyo yabanga kumpi kati bagiyita oba senti babagiyita ani simanyi ntoza bagikyusa naye nga wetulaga awo senti oba bapti sigimanyi sigijjukira naye nga kyaki yakola kinene Saturday tuli bakulu tuli bakulembeze bazavveeri tulina okuŋŋaanya abaana abo tubayigirize bye tunaakola ku Sande ku Sande tuba bize tuli bayimbi mu kyaki ate tulina okulaba tulina okufuna time ey'abaana abo kubeerako nabo okubabulira kyekiddako okiraba ono brother wange yannyamba nnyo yali musingi munene nnyo 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 ne kafeero oli gwe njogeddeko MP bakibeeranga mu nnyo bacoordinatinga n'ab'ensambi leero tulinayo program kiki ekiddako abaana ne mubabulira ne mubagumya tulinayo okuyimba abawala babyagalanga mwetegeka okuyimba twetegeka okuyimba okuwakanya tugende tubawakanye tubasinge kati mbeera mu ebyo njagala bayimbe bulungi njagala babeere smart kubatereeza omuwala atateredde eno obudde bugenda bw'osoma ogenda okuvaayo ng'okooyi budde lwaggulu ng'odda waka kwegamba obudde tebwabangawo ebyaddala ye mama wange gyali sirina kyemugamba mumulemere ebale nnyo sirina nina kyembadde nsaba okubuuza Hajjat wali mu maama we yabaleeteranga ekifi ky'enkoko kyakuyiga ki kyewafunamu era kyoyinza okugamba omuzadde wa kakati kyenjize kati nti yagezangako tukuumirawo bintu bino birina okusika bw'oba ofunye omwana tomuwa nnyo nnyo byakajanja naye omwana wo muwe omwana ono tebamulimbalimba talookalooka nayina mukwano gwange gwe saagala kwogerako linnya gy'ali bambi yagwa mu nsobi lwa nkoko eyo na buli kati tukyogerako omwana we tumuyita nkoko enkoko yo yasuula abantu ddala enkoko yo yagenda omwana tumuyita nkoko omuwala yali mugezi ate yali asomera Lubiri SS
naye enkoko yaleeta obuzibu kubanga yayagala omulenzi oyo w'enkoko nga tagenderedde olwokuba buli lunaku yamuwanga ekyenkoko nga kyokye kuliko n'ettooke n'ennyanya embisi akawo bikkula bwoti n'owulira akakka uli ambadde ngenda mwogera nga takyalya kyaggula ewaabwe bambi yalya nkoko enkoko yaleeta obuzibu neyekwekako n'akola atya omwana n'amaliza n'amuzaala naye abazadde nga bwobamanyi obusente bwanoonyanga bwa kiwato tebamuzaayo naye kyenabaagalako bamuyigiriza ekyalaani maama ye yali atunga kyalaani n'amuyigiriza ekyalaani mpolampola awo na buli kati wali obulamu butambula lwakuba yakyongeramu n'akigezza era naye ekintu kye n'akiwanika n'akitambuza naye omwana w'enkoko yamuyisa bubi kwe yaŋŋamba nga bannange tukole tutya naye nga gwabuuza ati sirina nakyemanyi wadde sirina olwo omusajja w'enkoko ye abuze wadduse naye nga yafaanana atya abamanyi afaanana atya kutasiripaye ng'agenda okwokya wali enkoko bannange kirungi nnyo Hajjat kaakati mukwano maama nakiipinga bize bwotyo n'omalako siniyafuna ogimalako bulungi nengimalako mu vacation wakola ki ate awo eya siniyafo bizinesi yaffe wagiddira eyo saagiddira levo ng'erinnye levo yalinnya wasuubula ki ku luno maama wange yantwala ku kesisi e Kampala yalinayo mikwano gye n'agamba waliwo omukyala ng'atunda oli omukyala yayinanga yali awo wabbali ateekawo amawulire wano ayinawo yatundanga ebyokunywa kakiyosiki ng'ayinawo kafridge na biki kati mama wange ng'amugamba omwana ono mbadde saagala abeera eno mbadde njagala omutwale n'angamba nenze nga njagala mbadde ndabawo akantu nemugamba njagala omuwala omukozi amugamba maama nze abo abaana be mutibula sinamugamba ajja kukola mama wange mugezeeko nange nno nagenderako olaba kwegayirirako ofuna omulimu olwo ng'okola ki ng'otunula bwoti namubuuziza dda ndi wansi ndi awo era yaŋŋamba tuula neŋŋaana nensigalawo wansi mama wange n'ayogera kati bwe yamala n'agamba kale ogenda mundekera nja kudda naye olw'eggulo kuba omukyala yali abeera eyo ewammwe ewaffe ennyabo kaakati omukyala nakkiriza mukolere onagamba naye akeere nnyo bw'aba asobola ajje tugende ffenna bw'aba tasobola musangeyo nakeera wa mukyala yagenda okuggulawo nga wendi wali oyagala okukola nnyo wagenda oyambadde otya kasikaati nga nkakubye ekikalu era yangamba ebikalu binaakola mpulira nkakubye ekikalu nzenna kaseezi kyekyo nangamba ebikalu naye tugende nenkwata yalina akasero nenkwata akasero bateekamu fulasikaze ebikyemmere agijja waka netugenda netukola naŋŋamba bw'otutuuka wano ofulumya bino nebino nembikola nenfulumya netegeka nensiimuula kaakati ku stehoola awo abaami bajjanga okukola ebintu byabwe awo revenue yalinga kumpi awo bajja okukola licensi z'emmotoka biki kakati nga batandika okujja batereka babimuteresa nterekerako bino gundi tannajja gundi ojja bimuwa kati ye toopi teyabangawo ng'agira n'atambula yalina omulimu gw'omulala ndowooza ng'agenda omuwala nga byonna mbikwasaganya ono nno gwe watuwadde munnyonnyole banaye kyoba olaba nga sitya seetya wafuna confidence allahu akibar baba ono nno wamugyewa sinza ate yali tayagala kunkwatako leero watuletedde kano leero bannaye naawe no baakubuze ono mwana olina emyaka emeka gwe neweeyogerako gwani nze gundi biki ne bajja ne baterekangawo ebintu byabwe nembikola nga topi bwe yaŋŋamba omuntu wakikuwadde bino tubitereka wano oteekako erinnya ono gundi bwe kyali munnange ekyayamba napiikinga mangu abaami abo nga bw'aba agenda akuwa katiipu 2,000 1,000 kakati bayinanga n'okweganya
olwo biweze ebintu biweze bingi Topi ayagala nakuleeta muwala mulala soda atambula okufa jiisa atambula okufa obufi tutundirako obundaazi bwe yasiikanga nebigwawo n'omugamba mami ebintu biweddewo nagamba oba biweddewo bireke banyo jiisi yekka asigaddewo bamumalemu tugende kakati kigejja aleeta omuwala omulala bw'aleeta omuwala omulala bano abaami nga waalingayo n'okusimba mu banka nga bagamba Topi tuba kwaka akawala kajje katusimbireko mu banka ng'osimba ne bakuwa 10 n'akuwa 2 bava ku 2 bakuwa 5 osimba oli bw'atuuka okusasula ye najja nedda n'obiwayo n'osasula ne bakuwa receipt n'ogigenda n'ogitereka bwadda n'omuwa receipt ye n'agenda okimanyi olwo oli mu kufuna experience njiraba iya tennalwawo nze ndi muwala mugezigezi oli namukolera myezi nga 6 ng'ate sente zino zisinga zino eza Topi era natulanga Topi nangana yakwenkyakusobola bannange sente kumpi zenkuwa okubisaamu wali emirundi emeka nze simanyi nakumanya enkyenjawulo ekiriwo nti ombeererewo nkuumire kwona omulala kati nga nange njifula office nga kati nzija buzi Topi ne mulongosezaako mu butuufu nga takyansasula saagala nsasule n'okunsasula ne mulongosezaako nenkola biki nennongoosa omuwala ne mugamba kola kino nekino nentuula bakasitoma bange ne bajja bakutuma bantuma aleeta kaadi 5 ez'emmotoka sasula license nze sasulira pamiti kati awo wabeerawo babulooka abo babulooka nabo bafuuka baboosi tebaagala kusimba layini wali mu banka bawagwe ngenda okubala bwenti ng'emitwalo 2 okitegeera ate nga zikyali ssaawa 6 tezitebundawongeera bugenda okukkakkana nga nnyina egyo 5 Topi yalinga akuwa mmeka Topi yampanga 1,000 olunaku ate lunaku wiiki wiiki nga mpa 1,000 gwange nemba musanyufu mama n'agamba atya Allah nangamba atoddusa ku Topi n'amuyita namugamba omuwala muleke kye namulabako ankuumira wali ate si mubbi ate obuwala bwendeeta si bwesiga ono nina we mmusanga sikola omwana nina we mmusanga kati kinakola nga kuuma duuka lya mukama wange n'omuwala obutamubba wano n'otereza ofiisi yali ofiisi yange wabeerawo kumala bbanga kyawo nalwirawo ddala ekitegeeza senior fo teweeyongerayo saatawaana sente zaali zitandise okujja kati bwe zajja n'ogamba otya kyaggweeraawo ate osoma kufuna sente ate ziizino zaali zijjidde ddala nkubuulira Shanita nawezaako $7,000,000 nenziwa mama wange kuba nava mu by'okusimba layini nentandika okukola omulimu ba buloka bali gwe baali bakola ki nga nzijuza nange abantu bajjanga nga tamanyi kujjuza bintu ebyo nga nabiyiga bijjuzaamu biki oyagala license n'omujuliza n'okola ki n'obiteekayo n'omusaba sente nagamba bimalawo sente mmeka n'omugamba wano kijja kumalawo emitwalo nga 5 nojja eno munda bonna be balabanga mbamanyi eno munda abakola bamanyi bonna mikwano gyo baguziza dda soda ate nze ngendo bbawa ngamba wannyingi okusinga babulooka ate nga baagala kukolera ggwe omwana oba okitegeera gwe bakuwadde 5 bw'ojjako 10 n'omuwaana oba okola kati ate ono babulooka ayagala amuwa 2 yatwala 3 kati nga bagamba kuŋŋaanyaawo bingi oleete gwe nga bakuyisaawo olunaku lumu naddayo ne miliyoni naddayo nga nkyategeera omanyi bwe natambula watambula otya nga tolowooza nti buli omu akulaba tiwamaawe ng'ebbeeyo erinnya sente ensawo ya miliyoni giraba edduka nga ngikwatidde wano era bana bawala bagamba bakwata crossbag bazikwatira wano twazikwatirawo nga nkakwatira wano nosinde waka ziwe maama ne maama nga takyategeera nga munyonyola tabitegeera wagamba waliko omukisa kwa sente kuva dda ebyaddala n'amagezi kuba nze njagala bino ebintu simanyi byenyumya oba abalala binaabayisa bulungi abantu abo ab'omunda muba n'enkolegana ey'amaanyi ennungi obulungi bambi oyinza okukola sente kasita obeera nga tobabba kubanga twabawanga sente n'akukolera ekintu ky'omuntu omuntu n'akisangawo n'asanyuka n'akuleetera wali abaavanga e Masaka simanyi biki nnyina loola eriko simanyi aliyazi kati ate nga nze ntwala butwazi ne mugamba eno kaadi yiino oli ow'omunda yabala nagamba mugambe sente bwe ziti nazikwa kati ate ye nga yampaako ate awo sinnamanya nti nze nali nina omuwaako kale nga banyumirwa bakunyumirwa
ensawo yange nga nava kukwata buno obusawo bw'abawala obutono kwata nsawo nnene kaddi z'abantu pamiti z'abantu zibeeramu banjagala kulinyoyinga abo bonna mbeera nazo omugugu naye gye zaakoma okuba ennyingi ne ssente obulamu bwe nagenda ne ziwera miliyoni 10 ono brother wange bwe munnyonnyolako Patrick nangamba tugule emmotoka konze kiki tugule emmotoka olwo ng'okoleddewo bbanga ki awo nno gwali gwezendooza omwaka nga gumu n'ekitundu olwo ng'olina emyaka emeka kuba Monasi yafa abawa 16 gyali gyeyongeddeko 16 vacation egenda okuggwako kubanga nze vaaka bwe yaggwako saatawaana nkugambye sadda wadde okulingiza mu senior 5 nga sina kyenjagaza kati awo brother wange ye lwakyasoma kuba yeyatuuka ku university Molenzi naye nangamba tugule emmotoka kwanze tugule emmotoka nti ite mukaba tugule polo tinangamba onoogijjawa ne muga tugambe maama nenga bomanyi abalinzi anyiza awo omutwe anyiza obwongo sente ziteresa maama nangamba nze sijja mugamba gwe gwawulira ngangena maama bakusente ezo nga ngamba zaaki amagamba mama soko zimpe sizikuleetera nga nzikoze ente zo kati ogenda kugula ki ne mugamba omanyi waliwo bye bangambye bye tuba tusuubula muno ntiddo mugambe motoka omulenzi yangambye tomugamba nti mmotoka naye abaana abalenzi nabo bannange nkiwulira nzimugjeeko nziwadde omulenzi aze ne gagala agenza asasudde motoka nze simanyi givuga obusiru yagenda ogivuga era n'omulenzi oyo muvaaka muzeeyo bamuteekawa ku garage ekabalagala n'aba makanika naye ate oyo tata yamujja buto ng'amuyigiriza okkanika n'okuvuga emmotoka ng'agyevugira iyo yatandika oba mu P5 kati nga gwe boosi nanyini mmotoka nze nali simanyi ng'ogituula mu ddi ate obudde buli olw'onkujjira bwe ntegeerera nti naye omwana nkitegeera omwana yeekubira paasi nga ye yekka emmotoka yagigula n'agireeta yajjawo n'ensanyuka nangamba jangu otuule n'entuula nanvuga bwakuba pibi nanvuga bakyale babalaba omukono mpisizaamu endabamu eri wansi okulabe kikijjo n'atabiriko omukubira bonna tubabuuzaako twagendanga ne tupaakinga mu maaso g'omukyalo owantu ane tuze babuuzaako anti tubalaga mmotoka ii bannange olwo tukoze empisa Patrick abagamba nja kubaterangamu abaana mbatwale ku makya ku ssomero balaba emmotoka efuuse ya community bonna bagenda funamu baaba muwa naye emmotoka ngeefa Shanita teyagula ya miliyoni 10 ate kuba yagula ya nyaawo nga bwomanyi abalenzi emmotoka bwefa naji ye kenyini ye makanika yagikanise bigayi abaana babandi olumu tebasoma yamufaako emirundi 3 neziwera ssaawa 5 yalina bazza ayoboza ne bamuggyako abaana abakyala naye patwali luddawa Patrick gyali akola mu Post Bank naye gyali yeyagala naye bwabijjukira aseka busesi n'agamba byonna kwali kugezesa tulabe gye tulaga kituufu nangamba kuba namugamba lwaki wagula nangamba nali njagala naffe tubeereko n'emmotoka ate nga naye alabikanga yali mutuufu kuba kapikapu ka muzeeyo olwo kaali kaggwawo nga tewali awaka ate ye yamanyira obulamu obw'emmotoka yagendangako naye ku kampasi yagitwala tekifa yakimalawo nze siyinza nakubulya nti emmotoka yavundira wano era ye yamaliriza ng'agitutte ye simanyi gye yagitwala ne biggwa naye olwokuba eri akasente nali ndeeta maama nankansolinga kakana olwo ntabuse nze emmotoka yange sente zange nagezayo ngivuga ddi mmotoka mukyene mundu nkitegeera nga bwomanyi abazadde nanzikakkanya nembivaako bambi naye akasente kaali kakyajja nensonda kuno wawoza mmeka asente zawerera dda nze sadda mabega Shanita nakati bakazi byeboogera sibitegeera era bebimu kwanze manyi mukola tosobola kufeiringa baatuuka ekiseera ebintu ebyo bya revenue ne babiga nga bwomanyi babulooka abamu babbanga abantu ne badduka ne sente zaabwe
mu butuufu nga nabo abantu babagaana abono tetwagala bya buloka mujje mujjuliza ebintu biki naye abantu nga bo bamanyi abatamanyi gye bali era gye bali nga tamanyi na kuwandika linnya yes nensigalawo nensigalamu ekyomukisa omulungi n'omwami gye yajjira mu baali baagala obbakolerako ebintu simanyi nakumanya nti ye yali ayagala mukolerako ndowooza naye nga bumanyi ebyakatonda oba yali yawerekera munno babiki bwe bityo njagadde story eyo nolwekyo olunaku lwaleero mukwano leka tukomaawo ate Saturday gya tugenda kubanga tutandika omwami we yamufuna kiri kitya kati tova ku Delta TV tukyagenda maaso ne programu ya mami eyakolamu kino ekitundu ekisooka kikomi wano bwe tunaakomawo Saturday gya bwe tujja okutandikira mampita Sharita mazima wanvu erabira kuleeta abaana ku Sharita School of Beauty wamu ne Sharita's Bridal World kubanga tutegeka omukolo gwonna tulina ne gowns changing dresses made dresses gomesi emishanana buli kimu kyonna ekyo byemikolo tukiina nkwagala nnyo mukwano Saturday gya omwami bwe yajja kiri kitya kati eneyo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole